Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah fowekitiibwa tugenda maaso n'okubeera ntumutendereza lubeerera. Tumwebaza Allah okubeera nti ataddemu abo alhamdulillah abali ku Labaika Islam Media nga tugezaako okubeera nti tuganyura mu kubeera nti twejjukanya ku bukulu obwa hijja oba ku bukulu bw'ennaku ze tulimu etwagamba nti Allah agamba alhajju ashhuru ma'lumat ng'ategeeza Shawwal ne Dhulqaada omwezi gwe tulimu ne Dhulhajji. Saba Allah ow'ekitiibwa fenna abagenda e Makka inshallah taala omwaka guno abeere nga tuteerawo obwangu abeere nga tusobozesa inshallah taala tubeere nga tusobola okukola ibaada nga bweteekebwa okubeera nti ekolebwa. Salo isibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama kudwatun hasana, example gye tulina esinga okuba nti nnungi nnyo. Oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama Allah gwe atusindikira okubeera nti atusomesa butya bwe tukolamu ibaada zonna inshallah taala. Tukomye okubeera nti twejjukanya alhamdulillah twakoma kuba tuli ku kye bayita hijjatul wida, hijja nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama gyakola. Era twagamba nti nno mu butuufu omuntu yenna yandibadde agezaako nnyo oba ogenda Makka mu hijja oba togenda ogezaako okutegeera butya nabbi bwe yakola hijja n'ebigambo byayogera ebyalina amakulu amangi. Kuba Abdullah ibn Abbas twagamba nabbi amala khutuba okusinzira khutuba yonna nabbi gyakolera mu Arafa, inna dima'akum wa amwalukum wa aradukum haramun alaykum ka hurmatu yawmikum hadha fi shahrikum hadha. Khutuba yonna nga nabbi wajogera. Abubakar Abdullah ibn Abbas yongera mu maaso n'atugamba nti mu butuufu yali wasiya, kwali kubuulirira, kwali kutulamira fenna abantu ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Era twakomye olunaku twakoma luli ku nsonga eya Arafat ey'okuba nti Allah mutuufu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali amaze okubeera nti akola empagi gye twagamba lukufu bil Arafa ey'okubeera mu Arafa, n'abeera nti yasaba edduwa paka obudde bwabeera nti butuuka obudde bwa magharibi, n'alyoka abeera nti yavaawo okubeera nti agende Muzdalifa. Era twagambye nti nno mu ahaya gye twasembye okubeera nti tusoma twejjukanya nayo Allah gye yassa ku nkomerero olw'olunaku lwa Arafa lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Allah abeera nti agamba nti mu butuufu olunaku olwaleero alyawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero eddiini yammwe njijjuzza. Olwaleero this day have I perfected for you your religion. Ekitegeeza nti eddiini yo twagambye enzijuvu. Era mu bimu bye tugamba twebaza Allah okubeera nti daima nabba ntugamba raditu billahi rabba wa bil islami diina bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam biya rasula, nti twesiimye nti Allah mulezi waffe, twesiimye nti eddiini y'obusiraamu eddiini yaffe, twesiimye nti tuli wansi wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ala omuntu yenna andibadde asaba nnyo Allah, inni asaluka alhuda wattuqa wallafafa ghina. Allah kusaba obeere ng'otwa obulungamu tunywerere ku ddiini. Ya muthabbita alqulubi wal absar thabbit qalbi ala ddiini, kanabbi nga bwe asaba tewange gwe Allah anyweza emitima gyonna, beera ng'onywereza omutima gwange ku ddiini y'obusiraamu. Era ebiseera ebisinga tugamba gwe nga omusiraamu tokkirizibwa kuba tulina qaida egamba man thabata islaamuhu bilyaqin la yajuzu ikhrajuhu illa bilyaqin wa ba'da ikamati alhujja wa izalati shubha. Omuntu yenna akakasizza oba gwe tukakasa nti yazaalibwa nti musiraamu oba asiramuka, la yajuzu ikhrajuhu tokkirizibwa kubeera nti okeera ku makya olw'okuba asobezza.
wetwali wano tusomeresa wetwali wano twejjukanya kubeera nti twenenya twagamba nti nno ffenna abaana adamu twonoona era Allah nitugamba mu butuufu Allah andibadde law lam tudhnibu singa mwali temwonoona Allah agamba andibadde ajja n'ekibinja ekirala ekyonoona ne kibeera nga kidde ewa Allah ne kibeera nkimwenenyeza so tobeerawo n'ogamba nti nno muganda wange leero kyakoze kino nze obusiraamu bujjeeko tokkirizibwa kubeera nti omujja ku busiraamu bwe la juzu ikhrajuhu illa bilyakin okujjako nga tufunye obujulizi obanga wabada ikamatil hujja izala tshubwanga twaliwo okubuusabuusa kwonna ngaliwo obujulizi obumala nti noono butuufu avudde mu busiraamu obwe tubeera nti tugamba nti oyo si musiraamu naye kirirweya nnyo okusanga omuntu nga yayolesezza nnyo nti naavudde mu buki musiraamu so ffenna aya eno Allah ali agezaako gamba lyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina Allah nga agezaako gamba nti eddiini eno gyatusiimira eddiini y'obusiraamu gyosaba Allah ow'ekitiibwa ffenna abeere nga atuttira ku ddiini ey'obusiraamu kuba ye kennyini agamba ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah atugamba nti abange mu abakkiriza taqullah muberenga mutya Allah mukakafu okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun okufate kubeera kubatuukako okujjako nga mufudde nga muli abasiraamu era ebiseera ebisinga omuntu yandibadde nga musanyufu nnyo oba ng'olina abazadde bo nga basiraamu oba olina abaana bo basiraamu oba olina abantu bo nga basiraamu bannabbi kyebalemerangako nnyo rabbana wajalna muslimaini lak wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana tub alaina innaka anta tawwabur rahim onabbi waffe Ibrahim alayhi salam olwamala okuzimba Kaaba omulimu gwakoze nga gw'amaanyi amaze okusaba Allah abeere nga akkiriza omulimu yasaba rabbana wajalna muslimaini lak ay Allah tukusaba obeere nga otufuula abasiraamu obeere nga otunywereza ku ddiini y'obusiraamu rabbana wajalna muslimin laka min dhurriyatina ummatan muslimatan lak n'abantu abagenda okubeera nti banvaamu bonna abaana bange abazzukulu abantu bonna abagenda okuva mu lineage yange bonna abeera nga banyweza ku ddiini y'obusiraamu bannabbi bonna bwe batwe bakola nga bagezaako okubeera nti bakuumira abantu baabwe ku ddiini y'obusiraamu ng'era yabasaba Allah ow'ekitiibwa okubeera nti anyweza abaana n'abantu baabwe ku ddiini y'obusiraamu olunaku olwaleero tugenda mu maaso ne hijja tulida gye tuliko tugenda ku paati gye bayita al-mabitu bi Muzdalifa awe twabadde ku Arafaati twagambye nti al-wuquuf bil Arafa okuyimirira mu Arafa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba al-hajju Arafa al-hajju Arafa omuntu yenna yenna abagenze mu hijja ateekebbwa okubeera nti ayimirirako mu Arafa era ekyatuleesezza eno hijja tulwida abantu kubeera nti tetugwa mu mistakes essaawa zino abantu bagwa mu mistakes abeera mu Arafa nalowooza ali mu Arafa nga tali mu Arafa so mu mbeera eno omuntu abazze agoberera nga bwe twejjukanya nti mutuufu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yatuuka mu Arafa yatuukira mu kifo kye bayita Nimra oba Namra waliwo essaawa zino masjidi we yatuukira awo wewali Nimra n'avaawo n'agenda we bayita Wadi al-Arna au Wadi al-Urna n'agenda mu kifo ekyo mwaweera khutuba we yavaawo mu kifo ekyo kyaweeramu khutuba nabbi n'abeera nti yeyongerayo mu maaso n'atuukira ddala mu Arafa era we yatuuka mu Arafa n'abeerawo n'asaala eraka ze twagambye n'asaala eraka bbiri eza zuhuli n'eraka za asiri bbiri oluvannyuma n'abeera nti fastakbala al-kibla n'abeera nti ayolekera kibula n'asaba edduwa paka obudde bwa magaribi we bwatuuka era obudde bwa magaribi we bwatuuka lamma gharabat shams afaadha min al-Arafat nabbi abeera nti ava mu Arafat n'abeera nti alinnya ensolo ye wa Usama bun Zaidi khalfahu ng'alina Usama bun Zaidi emabega we era sallallahu alayhi wasallama yagenda mu maaso ng'atambula ne basahaba bonna
ng'agamba ayyuhannas abange mu abantu alaikum bisakina bane mutambule mpolampola tuwali kupapa tuwali kubeera nti okola ki era mu butuufu omuntu yenna woba ova mu Arafat okuva mu Arafat okubeera nti olekera ogenda e Muzdalifa alaikum bisakina nga nabbi weyatukubiriza beera ng'otambula n'obuwombeefu mu mpolampola nga bw'oli ku dhikirillah kubeera nti otendereza Allah kuba twagamba nti nno ekigendererwa kya hijja ekisinga obukulu kutendereza Allah mu mbeera yonna gamba subhanallah bihamdi subhanallahul azim nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatuuka e Muzdalifa fasalla biha al-maghrib wal isha'i bi'adhan wahid wa iqamatayn nabbi olwatuuka e Muzdalifa yabeera nti asaala magharibi ne isha bi'adhani wahid wa iqamatayn kitegeeza ki nabbi yava mu Arafat olwava mu Arafat n'agenda e Muzdalifa olwatuuka e Muzdalifa n'ategeera nti ntuuse Muzdalifa ekitegeeza teyasaalira toyina kubeera nti n'olaba nti obudde bwa magharibi butuuse tosaalira mu Arafati wabula gwetambula tewali buzibu bisakina mpolampola nga nabbi bwagambye n'onaasanga nga obudde bwa magharibi buweddeko wonaatuukira mu Arafati wonna oba otuuse essaawa mmeka oba otuuse 3 oba 4 oba 5 essaawa zonna zonna z'oba otuuse mu kifo kye bayita Muzdalifa oteekebwa okubeera nti okolanga nabbi bwakola ogatte magharibi ne isha magharibi ne isha tutegeeza osale magharibi raka 3 inshallah oyazina olwazina lumu nosala magharibi raka 3 then nokola ikama endala kuba agambye bi'adhani wahid wa ikamatayn ne ikama 2 so oluvanyuma nokola ikama ng'omaze okusala magharibi nobeera nti osala salatu gye bayita salatul isha inshallah taala sahaba agamba alam yusalli bainahuma nabbi wakati awo teyaddamu kubeera nti addamu okusaala esswala yonna oluvanyuma lw'okusaala magharibi ne isha thumma naama era kyebayita almabit bimuzdalifa okwebaka muzdalifa omuntu yenna agenda mu hijja oteekebwa okubeera nti ogenda okimanyi nti mu bintu bye nina okukola ebinkakatibwako nga ndi mu ibaada eya hijja oteekebwa okubeera nti neebakako mu kitundu kye bayita Muzdalifa kuba nabbi thumma naama hatta asbaha yeebaka paka obudde bwakeera falamma tala alfajir sallaha fi awwalil waqt era obudde bwakeera obwa fajiri obwa subuhi nabbi abeera nti agisaala mu kaseera akasookera ddala aka fajiri oluvannyuma lw'okubeera nti amala okusaala thumma rakaba hatta yabeera nti oluvannyuma lw'okubeera nti asaala fajiri kaseera akasookera ddala yabeera nti alinnya ensolo ye n'abeera nti yongerayo mu kifo kye bayita Masharil Haram ekifo ekyo essaawa zino waliwo omuzikiti gwe bayita gundi omuzikiti ogwo waliwo omuzikiti essaawa zino naye nabbi yongera paka mu kifo ekyo mawdhu era nga nakyo kiri Muzdalifa fastakbala al-kibla n'abeera nti atunula mu kibla wadaa Allahu lwaki bino ebintu kuba mu butuufu abantu babeera e Muzdalifa naye nga balinga abatamanyi kye balina kukola naye omuntu yenna mu kwejjukanya kuno tufunamu okubeera nti mu butuufu woba osobezza woba olagayiza okulagaya weyongeramu amaanyi okutegeera buta nabbi bwakola oteekebwa okubeera nti ng'oli Muzdalifa omaze okusaala fajiri tunula mu kibula kyoddako okukola wada Allahu nabbi yakola ki yasaba Allah okusabirawo Allah edduwa kiri kyamaanyi nnyo okisooka oli haji wal mu'tamir wafdullah omuntu yenna abagenza okukola hijja abeera delegate wa Allah abeera special invited wa Allah edduwa gyonna gy'aba asaba Allah janukula banne tukozesa akakisa ebiseera ebisinga ennaku zino minal akhta ensobi ze tukolera mu hijja abantu babaawo e Muzdalifa olumala okubeera nti basaala subuhi bonna badduka misinde nga badduka okubeera nti bagendawa ku biwajja okubeera nti babikuba wabula
nkwekesa nkusaba obeere ng'ogobera butya nabbi bwakola ki bwakola nabbi yatunula mu kibula wada allahu nabeera nti asaba allah ekigero wakabbarahu nabeera nti akola takbir era kubanga era kwogera na allah kumutendeeza nagamba allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru oba beayi swiga oba munne swiga yonna yonna oyinza ogamba allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah allahu akbaru allahu akbaru walillahi alhamdu. So nabeera nti nabbi wakabbarahu abeera nti yongera mu maaso okubeera nti atendeeza allah nti allah munene wahalalahu n'okubeera nti era yongera mu maaso n'ayongera ekigambo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wahadahu era kulinga kyekimu n'ogamba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wahuwa ala kulli shayin qadir. Yasigala mu kifo ekyo ng'ayimiridde waqifan hatta asfala subi paka obudde bwa subuhi obudde bwakeerera ddala. So nabbi yazuuka fi awwalil waqti ng'amaze okubeera nti yeebake Muzdalifa n'asigala ng'asaba paka obudde bwakeerera ddala obulungi hatta asfala subuhi. Oluvannyuma n'abeera nti ye n'abantu beeyongerayo okubeera nti bamaliriza Muzdalifa. Waliwo etugamba thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah fa idha afadhtu min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ari al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dhalin. Allah atugamba nti wetubanga tuli mu Arafati nga tumaze tujjukire tubeere ntugezaako okubeera ntumutendereza twongera okubeera ntumutendereza. N'amaliriza ng'agamba thumma afidhu min haythu afadha an-nas olunyambe mu Arafati mugende e Muzdalifa oluva e Muzdalifa thumma afidhu min haythu afadha an-nas mbere nga mweyongerayo kubeera nti mumaliriza emikolo nga emulina okubeera nti mukola ki mugikola. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama thumma qala fi mawdhi al-Muzdalifa yali e Muzdalifa abeera nti akubira baswahaba alaykum bihassa al-khazif mbakuutira okubeera nti mufuna obuyinja obutini. Obuyinja obwo bwe tulonda e Muzdalifa si nti kyatteeka okubulondera e Muzdalifa osobola n'okuba ne Uganda nabo naye okusinziira ano kweno hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabeera nti akubiriza abantu byali nabo tebannaaye mulondo obuyinja nga butini ddala olugero nga olaba kati luno olwala olusajja ekigero akayinja kalina okuba nga katini nnyo jasi nga olaba ekigero ky'olwala luno oba kalinga ekijanjaalo ekitini mu mbeera yonna yonna kyolina okumanya tolina kubeera nti obeera n'amayinja nti manene biki nti ogenda kubeera nti okuba ki aljamaraati oba okuba shaitaani. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama olwamayiriza Muzdalifa n'abeera nti agenda ku mirimu gye bayita mal yawmun nahar emirimu gye tukola mu lunaku olw'ekkumi. Bwe twali twogera ku aya eri alhajju ashhuru ma'lumat twagamba nti nno fi ba'dhul fuqaha waliwo abamanyi abamu ababeera nti istadalla bihadhihi al-yawm yawmun nahar ne bagamba nti Allah yali ategeeza Shawwal Dhulqaada wa ashara n'ennaku 10 nga ne yawmun nahar olukoze eki olutaddeko. Era ne tugamba nti nno lwaki bo balaba nti nno Allah ali tasobola kugamba kwaliwo abamu abali bagamba nti na alhajju ashhur ma'lumat baadhi Shafi'i abamu kuba Shafi'i kuba Imam Shafi'i bali balaba nti hijja ekuma olunaku olw'omwenda olunaku olwa Arafat ne bagamba nti nno b'ensonga zaabwe lwaki hijja ekoma olunaku olw'omwenda kuba al-wukuf bil Arafa omuntu yenna Allah agamba alhajju Arafa omuntu yenna ateekebwa okubeera nti abeera mu Arafa era omuntu yenna Arafa gweba ekoze eki eyiseeko aba talina hijja. Ne bagamba nti nno wano sozi n'ennaku endala tezirina nnyo kubeera nti teziri mu nnaku eza hijja. Naye bano abaalaba alladhi yarawna anna
alhajju ashhuru ma'lumat nti kitegeeza nti paka ku lunaku olw'ekkumi yarawuna bi anna kuba balaba nti kuba ku lunaku olw'ekkumi kubaako emirimu mingi egikolebwa nga gye tugenda otunuulira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate ne batunuulira nti ne Allah ow'ekitiibwa yabeera nti aluyita yawmul hajjul akbar olunaku olukolebwamu nnyo emirimu emingi ennyo egya hijja. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera nti ava mu Arafat n'abeera nti yagenda paka okubeera nti agezaako okubeera nti atuuka ku kiwaji. So yava e Muzdalifa n'agenda ila Mina qabla an tatlu'a shamsi, ng'enjuba tennaba kubeera nti ekola ki, ng'enjuba tennaba kubeera nti evaayo. Era yagenda ne sahaba bamuyita Fadhl ibn Abbas radiyallahu anhu wa huwa yulabbi. So nabbi yava e Muzdalifa buli obudde bwe tugambye ng'obudde bumaze subu yetuuse naye nga tebunnaba kubeera nti omusana tegunnajja nnyo. So nabbi yava ng'omusana tegunnajja nnyo ne batandika okutambula mpola mpola ne Fadhl ibn Abbas wa huwa yulabbi, nga Fadhl ibn Abbas ayogera talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ne basahaba bonna era wano batugamba nti tebabeera nti basirika paka era nabbi n'abeera nti yalagira Abdullah ibn Abbas abeere nti amunoonyeza amayinja ge twagambye gagenda okwesa, n'abeera nti yakuŋŋaanya amayinja agoyera ddala 7 ekigero nga kye twagambye. Falamma wasala ila Mina, nabbi lwatuuka Mina rama jamratul aqaba, yabeera nti olunaku olwo olw'ekkumi asooka n'akuba ekiwaji kye bayita jamratul aqaba rakiban, ng'ali ku nsolo ye bisabwe hasayati, emirundi 7 ng'akanyuga emirundi emeka, emirundi 7. Yukabbiru ma'a kulli hasad, nga buli mulundi agamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gumu, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3, Allahu akbar 4, Allahu akbar 5, Allahu akbar 6, Allahu akbar 7, emirundi 7 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wano kye tufunamu kyakubeera nti mu butuufu omuntu yenna wandibadde ofuna obuyinja 7 ng'obufuna e Muzdalifa ne weteekateeka nti inshallah taala mulundi gwe ngenda okanyuga akayinja tekebwa okubeera nti nkabbara ningamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mu hadithi ya Salman atugamba nti maama we ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mama yamugamba kyalaba owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa yarmi jamratu min batni alwadi wa huwa yaqul, nga mutuufu ali mukubeera nti akanyuga akayinja ku jamro gye tugambye jamratul aqaba, nga naye bw'ayogera ya ayyuhannas, abange mmwe abantu, la yaktul ba'dukum ba'dan, tembeera nga ate mwekuba amayinja mugezaako okubeera nti muttiŋŋana oba mwekanyugira amayinja. Oli n'abawo kyali ategeeza wano kwe kubeera nti yatulamira okuba nti omuntu yenna alina okubeera n'akagero k'obuyinja nga butini nnyo, kuba agamba wa idha ramaitu ljamrat farmi bimithli haswa alkhazf, tuwoba ogenda okuba ekiwaji kino kyetugambye kyolina okuba, genda n'obuyinja nga butini obutasobola kukosa muntu yenna naye kaba kamutuuseeko, n'oba kakanyuse ne katatuuka ne katuukira ku muntu nga tekasobola kubeera nti kakola ki, kamukosa. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama olwamala okubeera nti akuba akanyuga obuyinja jamratul aqaba olunaku olw'ekkumi. So wano nabbi ku yawmu nahri akakola omulimu guki gumu, omulimu ogwo gwakubeera nti akuba ekiwaji ekisooka. Leero akubye ekiwaji kimu, tujja kulaba n'ennaku endala akola atya, yakuba ebiwaji bimeka. So omulimu gw'asosokola kuba kiwaji kye bayita jamratul aqaba, kye bayita al-aqaba. Thumma khataba an-nas khutbatu, oluvannyuma n'abeera nti abuulirira abantu olubuulirira olwalinga olusembayo era
twagamba nti neno yali hijjatul wida yalamira nnyo abantu ebintu bingi nnyo obutattingana n'abalamira okubeera nti beekwata muki ku sunna ze n'abalamira okubeera nti khudhu anni manasikakum emikolo nga bwe bamulabya agikola bwe baba bagikola n'abalamira ebintu bingi nnyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Era olwavaayo Muzdalifa thumma nsarafa ila n'avaayo Muzdalifa n'agenda mu kifo kye basaliramu ebisolo. So lwatuuka mu kifo ekyo kye basaliramu ebisolo fanahara 63 badna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yajja n'eŋŋamiya 100 naye ye nga ye fanahara 63 badna biyadi yabeera nti asala eŋŋamiya 36 63 yasala eŋŋamiya 63 n'omukono gwe. Thumma amara Ali an yanhal ma baka min al-100. Oluvannyuma 63 yabeera nti asala eŋŋamiya 63. Olwamala okusala eŋŋamiya 63 eŋŋamiya 37 ezisigalawo n'azirekera Ali okubeera nti azisala inshallah taala. Sejje emirimu ebiri egikolebwa. Lwaki emirimu egisinga obungi gibeerayo olunaku olwo lw'ekkumi. Nabbi omulimu ogwasoose agenze n'akuba ekiwagi. Oluvudde ku kiwagi n'agenda we basalira. We bagenda we basalira n'abeera nti asala eŋŋamiya zino eŋŋamiya 63 endala n'abeera nti azirekera Ali ibn Abi Talib okubeera nti agenda okubeera nti azisala. Era mu mbeera eyo kye tuyigamu nti omuntu yenna olina okubeera nti okonfaminga n'abakututte, kuba ebiseera ebisinga abantu abasinga tukola hijja either tamattu oba qirani. Hijja eyo ng'omuntu alina okusala, olina okonfaminga olwo olunaku lwennyini tiseeka munsalidde oba tumaze okusala. Ate ennaku zino lwakuba ebintu byakyukamu biba bya risiiti. Era just ebiseera ebisinga tugenda okugenda ku kiwagi nga tumaze okuteekateeka butya bwe tugenda osasula sente ezo ez'okukola ki ez'okusala. Era bwe tumala okusasula oba okkirizibwa okubeera nti oleeta enniya nti nga bwe nsasudde okubeera nti nsala eŋŋamiya inshallah taala kimalidde bamaze okubeera nti bansalira. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama oluvannyuma lw'okubeera nti asala eŋŋamiya yabeera ng'ayita omusazi al-halak omusazi w'enviiri fahalaka ra'suhu n'abeera nti amusala eki enviiri. So wankye tuyigamu nti ogw'omulimu gwa kusatu gwe twagamba nti nno nabbi wali asaba yagamba Allahumma irhamul muhalliqin Allahumma irhamul muhalliqin Allahumma irhamul muhalliqin n'amayiza ng'agamba wal mukassirin. Lwaki kino kiri bwe kiti? Kuba mweri gye tuyita sulhul Hudaybiyah tuyita ya Hudaybiyah nabbi baali bazze okubeera nti bakola umra, era tugibala nti umra bagikola adde tebatuuka. Olwamala byonna byonna ebyagwawo ne batabakiriza kubeera nti batuuka ne basayininga agreement gye basayininga. Suhaili nga amaze okujja nabbi n'agamba oyazze, kitegeeza waba Suhaili yazze talinga bali abalaawo bakkiriza tukole eki tudde mu kuteesa. Bwe batuuka mu kuteesa ne bateesa nti nno tebakkiriza abasiraamu babeere nti beeyongerayo okubeera nti bagenda e Makka okukola umra yadde enniya yaabwe yali agenda kukola ki umra. Tawaafu tebagikola omwaka ogwo ne Swafa ne Marwa tebagikola. Naye nabbi yabagamba abantu kuba baali bamaze dde okuleeta enniya nga bayise Dhul Hulayfa nga baleese enniya nga bali mizizo, yabagamba bannaye mulina okuva mu mizizo era n'abagamba basaleko enviiri. Yabagamba omulundi okusooka musaleeko enviiri nga batunula, n'ogwokubiri musaleeko enviiri nga batunula. Kyokka bano bagamba basaleko enviiri Allah amaze dda kuba wano wonna nabbi bagamba bino nga Uthman ibn Affan amaze okukomawo. Era inshallah tujja kufuna obudde tunoye sulhul Hudaybiyah avaamu obuwanguzi bungi nnyo obw'obusiraamu. N'abeera nti agenda Allah amaze dda laqad radiyallahu yamaze okubeera nti abasiima alal mu'minina abo abakkiriza abaali wansi w'omuti. Allah amaze okubeera nti abasiima. Kyokka wano nabbi abagamba
yabagamba omulundi ogusooka basaleko enviiri tebasalako, n'abagamba ogwokubiri basaleko tebasalako, n'ogwokusatu ne bagaana okubeera nti basalako. Oluvannyuma n'ayingira mu nnyumba Ummu Salama alhamdulillah Allah n'amuwa fikira n'amugamba annabbi gwe fuluma ng'osazeeko nabo bajja kubeera nti bakola ki basalako. Era nabbi olwasalako ne baswahaba ne babeera nti bakola ki basalako. So nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yasalako enviiri, era gwe mulimu omuntu yenna gwateekebwa okubeera nti akola olunaku olwo olw'ekkumi. Olumala okubeera nti okuba ekiwaji n'osala n'okusala, ekiddako kuba kusala ki kusalako nviiri. Era nabbi olwamala okusalako enviiri yabeera nti enviiri ze baswahaba olwakuba nti era kikkirizibwa nabbi we yali ng'akyali mulamu okubeera nti abantu batabarakanga n'ebintu ebimu ebibye. Kati enviiri ze zino z'olaba baswahaba abamu babeera nti bakola ki bazirwanira enviiri nabbi ze yasalako. Era Khalid bin Walid Saifullah ekitala kya Allah oyo yarwana entalo ennyingi ennyo, yabeera nti enviiri ezo ezimu eza nabbi Muhammad sallama atambulanga nazo okutabaraka nazo okulaga nti kyali ki kya muwendo ekyokubeera nti omuntu atambula nayo. Omulimu omulala gwe tusembeyo nagwo nabbi waffe Muhammad gwakola, thumma afadha rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ila Makka. Oluvannyuma lw'okubeera nti asalako enviiri, so olumala okusalako enviiri okkirizibwa okubeera nti weyongerayo okubeera nti ogenda e Makka. Thumma yabeera nti agenda e Makka rakiban wa taaba bilbaiti tawaafu al-ifada. Olwamala okubeera nti asalako enviiri yagenda e Makka okubeera nti akola kye bayita tawaafu al-ifada. Eno tawaafu ey'etteeka omuntu gy'alina okubeera nti akola eya hijja, nabbi yagikola olunaku olwennyini olw'ekkumi. Era wasalla bimakkati zuhuri, yasalirawo zuhuri, thumma raja ila Mina fi nafsi al-yawm. Olwamala okusala zuhuri n'abeera nti olunaku olwennyini yeeyongera mu maaso n'addayo e Mina, fabaata biha, n'abeera nti abeerayo okubeera nti asulayo insha Allahu taala. Falamma asbaha, obudde bwakeera katuvudde mu lunaku olw'ekkumi, nabbi akoleddemu emirimu ena. Omulimu ogusoose gubadde gwa kuba kiwaji, ogwokubiri ne guba ogw'okusala, ogwokusatu nabbi ne guba ogw'okusalako enviiri. Era tugambye ekisinga obulungi kusala wabula sikendeeza, okisinga obulungi kusalirako ddala nviiri nezikola ki nezigwako. Omulimu ogwokuna nabbi gwakoze gwakubeera nti twafa bilbaiti, yabeera nti agenda okubeera nti akola kye bayita twafu al-ifada e Makka. Wasalla bimakkati dhuhri, yasalirawo dhuhri, thumma raja ila Mina fi nafsi al-yawm, yanabeera nti akomawo Mina mu lunaku olwennyini, fabaata biha. Era obudde bwakeera, falamma asbaha, obudde bwakeera nabbi yalindiikiriza zawali shams. Era falamma zalat wa dakhala waqtu zuhri, obudde bwa zuhri bwatuuka, ata nabbi sallam, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagenda lunaku lwa 11, yagenda fi jamarat, fabada biljamrati sugura, yagenda ku biwaji n'atandika n'ekiwaji kye bayita sugura. Era gwagenda e Makka bajja kwaba kulaga ekiwaji ekyo, oba gwotambudde naye yenna ajja kuwa kulaga nti no kyekino ekiwaji ekisooka kyolina okubeera nti okuba. Ku olunaku olw'ekkumi nabbi yakubye ekiwaji kimu n'amayinja 7. Naye luno olunaku olw'ekkumi atandikidde ku kiwaji kye bayita sugura, thumma lusta, n'addako ekiwaji ekya wakati, thumma jamratu al-aqaba, oluvannyuma n'akuba ekiwaji kiri ekinene oba kyoyinza okuyita jamratul kubra. Yarumi kullu jamrati bisabu ilhasayati, nga buli kiwaji akikubisa amayinja 7. Ekigolo ky'amayinja twakyogeddeko, okabbiru maa kulli hasad. Era nga buli kayinja kakanyuga agamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nga twayogedde. Wafaala dhalika fi baqiyatul ayam at-tashrik, nabbi yakikola ennaku zonna. So nabbi tali mu kubaalo kye tugamba man tajjala fi yawmayn fala ithma alayhi, waliwo abantu abakola ki okkirizibwa ebiseera ebisinga ennaku zino. Era kirabika lwatu okkirizibwa okubeera nti gwe ebiwaji obikuba ennaku eziwongeramu 2 zokka, ne wabula nabbi
yali mu abo abasigalayo ennaku zonna ayyamu tashiriki, ennaku zonna 3 nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'akuba ebiwaji ebyo ng'etugambye. So nabbi akuba ebiwaji 3 olunaku olw'11 mu kaseera akazuhuri ne lw'12 era n'akuba ebiwaji ebyo 3 era mu oda gye twogedde n'olunaku olw'13 era n'abeera nti era akuba ebiwaji ebyo 3 inshallah taala. Inshallah saba Allah wekitiibwa abeere nga atuwamu obulungi mu kwejjukanya kwaffe. Tujja tandikira awo tugezeeko okulaba nabbi olwava Mina ng'amaze okukuba ebiwaji, kuba ye tugambye yali waman taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa, yali mu abo abaakeerewa ne babeerayo ennaku 3 naye olwamala okukuba ebiwaji yazzaako ki. Inshallah tujja tandikira tumaleyo hijja nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye tuyita hijjatul wida gyabeera nti akola. Saba Allah wekitiibwa tubeere nga tugezaako okutambulira ku nkola ye, kuba mbutuufu omulimu gwonna man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Omuntu yenna alina akola omulimu gwonna nga tegulinga nabbi bwagukola, omulimu ogwo gumuddizibwa. Era nga yetugamba lubeerera nti alibada tawkifiya, ebiwaji bikube nga nabbi wakola kiyo abikuba. Toteekamu sayansi wonze kino kyekinyanguyidde oba kino kiki, tokkirizibwa. ahlukum ala illa wujuda wa adama, etteeka lyonna liba n'ensonga oba weeri oba teriiwo, sooka ne tugoberera Allah kyagambye nga tunaba kutegeera na nsonga ki oba tufunamu ki mu mbeera yonna. Sooka gamba qala Allahu qala rasul. Inshallah taala saba Allah wekitiibwa abagenda mu hijja abeere nga Allah atusobozesa nga atwanguyiriza, abeere nga atuteekamu abo abagenda ofuna kye bayita alhajjul mabrur alladhi laysa lahu aljaza illa aljanna. Abagenda ofuna hijja Allah ekkirizibwa etalina mpeera yonna okujjako okuyingira ejjana. Nabo bonna abatasobodde kubeera nti bagenda omwaka guno, saba Allah wekitiibwa ateekemu abo inshallah taala abagenda okukola hijja omwaka ogujja oba olubeerera paka Allah bwatujjulula. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.